Njagala kutegeeza ekintu kimu gwandaba nawe yeyimunulidde ku basani lipu simanya bani ba kisuti kirabo mwana alina waka nawe no beyinudde ku baba empana gyo bawana mu yokayoka nabalabye kweyambula ensi yaffe egenze gwawo ate mwe mubako pate muyina nsonyo olw'obwavu olina okweyambula bakulabire ddala basobola okugula betunda bakola nawe simenti atunda yolesa TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, omulabi waffe wa UG Now TV sanyusa okulaba, sanyusa okusanga munange kya mukisa mulungi obadde oyita yonna nosanga zino gundi nosanga video bweti Katonda alina ensonga lwaki ogisanze yenze Benike 256 ndino omusumba wa Katonda amanyikidako nga Pastor Kango ono ebirala ajja kubyeyogererako just kyemmanyiko kiri kimu nti alina foundation emanyikidwako nga Lock Foundations enerimu abaana abatalina mwasirizi nga kwegamba tibalina muzungu oba tibalina muntu mulala w'amaanyi nti ono yayimirirawo okuyamba bana abaana ababerenga basobola okulya banywe bebake basome bajjanjabwe just gwe kinoomu gwe ondaba right now ye gwe osituka n'ogamba nti munnanga akatono kendina ndina 10 kanzijeko 2 mpeeyo bana abaana ni babeera bulungi gwe mwennyini gwondaba kati osobola okubeera nga omuyambako abaana bano ne babeera nga bafuna all accommodations ku namba y'essimu eri +256 779 300 412 gwe omulabi waffe wa UG Now TV munnango oyinza okuba nga tulabako ku channels endala tutambula ku channels endala nyingi naye lwaki nawo tokoze mistake gotanaba kusubscribing nga this is your first time subscribe kasooke welcoming omusumba Pastor Kango naye nga sinaba ku welcoming omusumba Pastor Kango waliwo ebintu bye batugambako ku channel yaffe eri abatugoberera nnyo ndowooza babiraba watugambako ku mwoyo gwa Kaseegu nti gutambula nnyo mu nsi right now wenjogerera nkimanyi gw'omulokole ondaba nkimanyi wabirabako bino ebintu byenjogerako gw'omulokole otali mulokole omuna Uganda nga kwegamba owulira byenjogera bino right now ebigenda mu maaso obiraba twalabyekaawo Ava Peace oyo muyimbi oba tomumanyi simanyi oba omumanyi mulimu influencer kamuyita influencer Kisuti Kirabo mulimu omuwala nera ndolo TikToker bamuyita Bad Galosh Natasha kiwala ekyo kya maaso bwegati manene bwegati abaana bano benjogerako edda mwateganga bugondi bumira kulabako tutyati ongambo kulabako nawe wenjogerera abaana bekwata mbeera nzize wano social media okwogera ebigambo ebyamagezi naye ebiseera ebisinga obungi omanyi okundaivatinga n'onvuga ngo nziza gy'oyagala nzire anyway nabagambako oba lyali bbanga kinebaga nti waliwo omukazi oba mukozesa lulimi ki let me use spiritual tongue kubanga wenakozesa ennimi zino ez'omubiri oba olusi kisobola okwaffectinga kati nga gwa amenya amannya gaabwe lwakuba kati abo openali bakola ki bakikoze era bapromotinga obuseegu era bali anda bavuga bakolera Kaseegu bakolera musambo gwa Kaseegu ogwo na bamuyana gibaliko naye nabagamba ke mabega leero ndoza kantambule mu bunabbi kubanga obunabbi buli mu kutuuka America egenda kukaaba amaziga ekifo ekibadde kisinga Katonda ali mu kupanic singa America agibonereza mwirwa kuba abantu ab'omubiri temubiraba ebintu bino
naye Katonda ali mu kubonereza America to the extent nti mu bbanga ttono nnyo America essaza erimu ligenda fuuka ennyanja. California egenda kubula era Abannayuganda mwena bali mu ggwanga lya California very soon bagenda bagamba nti mwamuka ebitundu ebyo muveewo nabagamba mugule Uganda poloti muzimba amayumba Uganda. Waliwo nga tunaa kugenda ku bino byaba Gloria Bukibo simanya bashani lipupo njagadde kusooka kuyisaako deep in prophecy nga ndagula ebipya n'ebikadde biriwo nga mbikonfaminga. Emabega kaawo navayo ne mbagamba nti Trump yasindikibwa ne Elon Musk bamalirize mission eyalema Bill Gates okutuukiriza ne president yaniyo yavaako. Basoka ensonga basoka gikwasaganya ne Barack Obama naye yemererwa ono yavuddeko nakadde n'avaako nono namukadde najja. Donald Trump namukadde era naye namukadde. Donald Trump mbadde manyi mu buvubuka muzeeyi bambi nnyo. Muzeeyi era yajja kumaliriza mission yabadde ayagala okuyingiza omwana we mu magye ga America ne bamugaana. Ng'omwana wa muwanvu alina omwana omu nga muwanvu nnyo ali abunomo alina obuwanvu butali bwa bulijjo asimanyi oba ateera omulaga mu kamera naye amulina. Jjukira nabagamba nti oyo Trump yeeyubula n'okweyubula ng'omusota is an alien. Olususu lwalina olusobola okuvaako ne lujjako olulala. Nemwe temumulaba nti ebiseera ojja omufokasingeko bw'oti omutunuulira ojja laba ng'avunda. Njagala kino mukikole omwetegereze bw'oti ojja laba nga Trump avunda nga omubiri gwe guvunda. Alien zivunda lwaki avunda? Batuuka anti beesiba ku mubiri guno ogwaffe ogw'abantu. Kati mukwesiba guno omubiri ogw'abantu gugenda gubavaako gukaddiwa guyina ebbanga gye gulastinga. Kyekivula bali mukuŋŋanya abantu nga babakaabya amaziga nga babakamulamu amaziga abantu. Kino ekintu nakiraba lunaku lulwe nali mukomera nga omuntu aba yeebase nga asomagidde naye nga amaziga bali mukulukutayo gati mu maaso gatonya gagenda. Kati balina engeri gye bakola zitokya ne basobola okukolektinga ago amaziga kubanga guno omwoyo gw'ennaku ogukulira ennaku gunywa maziga saddaaka yago maziga era perfume esinga okubeera ey'amaanyi ezo zi black bazita black ki perfume zino ez'ebbeeyi bazita black biki bazikola amaziga ezo perfume zakola ki bazikola maziga naye nga baagala kusamira. Yesu yebazibwe nga baagala kusamirira ki kusamirira muzimu guno. Uliwe kuba perfume oba oli kusamira? Anyway, Mukama asaasire mbere nga nsobola okutegeera bulungi nnyo engeri gye nyinza banyonyolamu akantu kano. Bakuliyetinga amaziga naye nga bakolektinga amaziga g'abantu naga nti bano abantu balina kati akantu ke bakoze ku TikTok okwo bakulaga nti no asobola okulaga nti no ku TikTok okwo musobola okubeera ku TikTok nakulaga nti akwata ekintu nga takikutteeko mbweyo simanya bagiyise batya bagiyise filter naye ba filter bakozesa nokola boti nosika ebintu atobikutteeko bikyebyo bayina ekintu kibali mu kubikkirira omwoyo guneeno ogusobola okujja ne gubeera nga guyitaayita mu bantu nga gukuŋŋaanya amaziga ganeeno nga gukola ebintu ebyenjawulo. Anyway kaakati ono Donald Trump ne banne bakuliyetinza amaziga
aliens era njagala kudda wano eno okubagamba nti abantu abatulaba abatuwuliriza waliwo abantu abali mu America nga mutambula nange mungoberera nga naye musaba Mukama mufune empapula ez'okutuula mu ggwanga omwo nga musaba Mukama mufune obutuuze mu America. Akulwa leero njagala kugamba nti weeraliikirira obutunzi abufunye buli muntu ali nange ng'otambula ne Pastor Kango ng'omadde onoonya obutuuze ng'otambula onoonya butuuze obadde otambula nange ongoberera obanga obadde wankubirako oba tewankubirako mpuliramu ekyenjawulo olwaleero wakati mu interview eno togenda kudda Uganda okujjako ng'otuukiriza papasiyo naye waliwo ekiri mu kutambula bali mu kukulietingawo fear basobole okukaabya amaziga weeraliikirira otye otandika okweyiyiza amagezi agatali ga Katonda kanfumbirwe nfune empapula kankole ki ojja genda okwekanganga weegabyegabye ya mirundi awo ng'ena okufuna anaakuwasa abamu bagenda na mu bisiyaga butereevu nnyo bagambe nti mu nsi Uganda bakugobamu kubanga oli musiyazi naye n'osiyaga osobola okufuna empapula weegendereze tukikola. Ekirala gavumenti ya California ya America ereese waliwo beach Mukama ziyandaga ng'emu eri California ngenda liri Miami oba it is Miami yemu California oba biki waliwo beach Mukama yazindaga bbiri nga zipromotinze obuseegu to the extent era Mukama nangamba nti ngenda zisaanyaawo kati gwe kyenjagala okole kiri twekiti essaawa zino eno wooli fuba nnyo okulaba nga weegulirayo kaakataka California Uganda Munnayuganda wenna ng'obadde opulaninga okutandika okusasula mortgage tosasula don't pay mortgage. Ate mortgage bye biki ng'otutotte mu gundi waliwo Kadaama ali tulabe eyo nakugamba ate Kadaama tomumanyira Kadaama mugezi nnyo mortgage amumanyi kubanga abeera mu nsi ezisasula mortgage. Kitegeeza nze omu ali emabega anti kati gwe kati ekinyira story y'ekinyira wagiwulirako ekinyira ki story y'ekinyira wagiwulirako ekinyira kiba kitambula ne kiwulira ne kiraba kiba kyebase kibaka kitunudde wansi omutwe kati kiraba omuntu kigamba alaba ono sajja gukulu ne munaye gwesulise naye nga ebyaddala kyo kyekikoze eki kyesulise kyo kiraba wansi ne watyanga foto esulise nga kinyira kyekitufu eggulu liri waggulu waffe ettaka lye liri wansi waffe kati gwe naawe essaawa zino eno oli mu kugereka Kadaama ne bakadaama be basasula mortgage ekinyira kiyinza okuba kituufu omanyi lwaki nti batuziika wansi watyanga wansi eyo yeggulu kati bakadaama be basasula goni mortgage mortgage eyo enkola wane waffe egenda kujja naye bakadaama babeera sooka oline sooka onjawulemuko n'ababeera mu America bakadaama anti kati olulimi ndowooza lwawukana bali babayita basamaavu lugwawo basamaavu ekigambo ky'abasama bazze mu Uganda naawe mbuwe babayita abebweru aba Europe abali mu Europe babayita basama abali mu Bawalabu bakadaama kati awo simanyi ate nze nganzi basama tokwogerako abasama bagaba ssente abasama bagaba ssente bakimbogerako babayita basama beni ekintu ekyo sinza kyo nze nkyogedde bwe ntyo mu ntegeera yange entono ekisookera ddala lwaki babayitawe batyo nti be bantu abatafaayo ku bye balina kukola n'otunuulira omuntu ng'oyo
ng'ali mu kusasula mortgage ng'ali mu kusasula which is okay mortgage okusasula walisuze naye ate sente zino eza mortgage zo osasula gwe n'abazzukulu bo tizigwayo naye ate nga kadi yemu eyo gy'osasulirako mortgage osobola okwewolirako looni n'ogenda n'ogulayo ettaka mu Kampala n'osasula kaasi n'osasula mortgage eyo okumala emyaka 5 n'osasula looni ey'e Kampala n'osasula omwaka gumu oba omwezi gumu neggwayo. You see this? Kati womala okumalayo ate n'oddamu n'ozimba nti wanene Uganda sente zaawo tezenkana kubanga already eri muba musigala nga musasula eri musigala musasula ate eri nsi yammwe kyekivula abannayuganda abazungu bangi bagenda okugoba abannayuganda bangi bagenda okugoba naye ng'ekitugobesa ki kubeera nti we are not prepared tetweteeseteese ekitutwase ebweru w'eggwanga kubaako na bintu by'oleetayo. Naam, kutegeera bulungi. Naye ate gwe n'omala n'otuuka eyo ate n'otandika kwefuula nti ndi mu America. Who are you? Are you mu America ddala tova mu ntumbwe za Muteesa? Oli Musama. Oyaba Musama. Nze njagala nnyo abantu era mbeebaza abakutte sente zaabwe n'azimba oguzimbe ne gwagala n'okumulema okumala naye ng'aguzimbye. Ogwo oba toli Musama. Oyo ndowooza yani ye Sebagala. Sebagala yali meya w'e Kampala. Era Sebagala. Era yazimba omwalo ogwo gwendabako. Omanyi yakolanga yagenda nabbanga abazungu n'aleetera Uganda. Obbo otyo omuzungu. N'abakubamu n'ebicuppuli sente zaabwe. Omuzungu asobola okumubba? N'aleeta Uganda. Waliwo omuzungu omusiru? Of course bangi. Abalokole nga babbye abazungu ne batuuka abazungu nga tebakyayagala na kuyamba balokole. N'abalokole babbye abazungu nnyo batya soko njigirize kuba babba batya tuveeyo. Anyway ate bakadama lwaki babayita bakadama? Why tuveeko ku bantu banene abantu banene abasasula kale nze njezaawo njiri era ebigambo bye ndi mu bagamba njagala obirowoozeeko bikulume bisobole okusiikuula emmeeme eyo. Ate kati nowuliriza abalabi baffe aba UG naawo waliwo abasalamu obugundi obu video bwaffe bu clip n'asalamu kano nakano n'akagatta kano nakali n'asindikira abantu abatulaba n'anyiizanyiiza nnyo abantu. Bannange wuliriza bulungi, kiba kirungi n'ogenda n'olaba vidiyo eyo omuntu oyo agijjewo. Abantu ab'emitima emingi emibi bangi ate abataagaliza. Kati ayinza okutulaba wano n'ajjamu bukiriipu n'akusindikira n'onyiga. Mukwano tonyiga, jangu olabe vidiyo eggweyo. Kiba kirungi n'ojja n'olaba wano eno nga tubabuuzaako tuyitandika interview paka nga tubagamba mubadde balabi balungi mwebale kujja mweraba. Kituufu. Naye kaakati mbadde nkyali ku nsonga eno eyabagundi bano. Lwaki bateekawo mortgage? Era lwaki nkugamba nti don't pay mortgage bw'oba nga tonatandika gisasula. Oba watandika ogisasula oba oliawo tolina kyakuzza sigala ng'ogenda mu maaso. Oba buuza Mukama Katonda wo yakuluŋŋamye akubuulire. Naye abatannaba bazisasula nga tonnaba kusasula mortgage tosasula. Bateekawo mortgage okumalawo eddembe ly'okusaba omuntu abeere ng'ali ku pressure. Naga sente za mortgage. Nga era mu America bakugamba biiru bakitwala ng'ekintu ekisinga okubeera very important. Era biiru mu America lwe lulimi olwogerwa. Simanyi eyo mu nsi ewawo gy'owangaalira kiri kitya? Biiru zitya? Ez'amasanyalaze? Babeera n'amasanyalaze, babeera ne gaasi, alina osasula amasanyalaze, alina osasula gaasi, alina osasula amazzi, alina osasula internet, alina okusasula rent eyo mortgage. Kugamba ojja kusanga ng'ayina biiru nga nnyingi nnyo, emmotoka, essimu. Jjukira kati bwe waabwe essimu kati bakozesa zenene ez'expiring nga za iPhone. Nti emyaka weegiti eba eweddeko. Temugikozesa nga ng'olina ogisuula n'oddamu n'osasula bupya empya. Kugamba bakukipingira abantu mu buddu. Tekikwata kino kikwata ku America ne ku Uganda wa wano. Nti osigala mu buddu. Ne wana Uganda batandise kampuni ezigaba amayumba weeziri.
nga bakuwa nyumba. Nyumba ngewedde. Waliwo kampuni kale wanene ze tumanye Uganda ngogenda ne bakuwa amabati. Ne bakuwa amabati. Lwanga okuwa amabati. Ne bakuwa neki bagiyita bati eno omuzimbi nakuzimbira nakuserekera sasula buli mwezi mpaka womalayo looni yaabwe. Lwakuba Uganda bekengira abantu okufa amangoba oba bekengira ki bo bateekawo ebbanga tonotono naye nga weebali era bakola kyetegeeza ki ensonga lwaki bazze baagala buno obudde buno bwetumala makanisa kyekivula abasindise ne bannabbi b'obulimba abasumba ogamba abantu temusaba muve mukubiye kusaba mufakasinge mukole oba okitegeera ekintu ekyo liwa kulumba n'oluyimu lumbe n'ejjambiya n'ejjambiya nga kyebaagala ekintu kiri kimu nti ekyoto kino ekyokusaba kikendeera amaanyi ojja kuvaayo ng'okooye nga tusobola kusaba nga ne wonayingira mu kusaba ogenda sabira eddakiika 10 otulo tukutwale weebake kubanga ate era enkyo olina okupulaninga n'otasula ku mulo enkyo olina okuddayo ku bajeti yo olina okunoonya sente za mortgage onoonye eza gas onoonye eza network onoonye eza ki buli kimu bakigabira ku looni. Ne Uganda tulina amasimu ga looni. Tulina amasimu ga looni, tulina n'ebikopo ebya looni. Ebikopo? Tomanyi buno obuyindi obujja butungulu oba buliyindi oba Pakistan oba. Sibuyimirizangako. Wasanze wali ku kkubo nga ebikopo bya looni n'enkugamba n'ogamba investor nze nabagamba nti nze yagamba nti laba investor batembeya. Bali gavumenti ya Uganda sokolinde gavumenti ya Uganda erina okwetesa ate bainvestor betulabanga balina investor ate kati batembeyi nali manyi batembeyi kumbe bagala bikopo bya looni anti bitembeyi era bajja batembeya ne bakuba egundi babeera bakutte seti y'ebikopo ne bagikuguza seti yemwe ebeera esana siringi 8 nagikuguza 2 naye mu looni osooka n'omuwaaka 8 balance ebiri ne basigala nga bagikubanja era ne bajjanga mpola nga bamunona mpaka bamalayo kati nobeera mu pressure wa naye beni nkubulire Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya naye ebyaddala twetaaga okumanya twetaaga okumanya abantu ba Mukama. Ono omusajja bana abasajja batonzeewo amabanja ago nga bagala tunafuya then ekirala waliwo mbadde nyina akantu kenkonyeeko ali ennaku bakulyetinze ennaku waliwo ensi eziri completely banned nga zo zaakakasibwa. Jjukira bulungi nti Amerika asitula olutalo ku Basumali. Basumali nekuwa Basumali nekwata sente mpitirivu obwana nawo bwana lwa sente nebuwera ddala ono muzeeyo waffe wanene Uganda Yoweri Kaguta Museveni teekako president Yoweri Kaguta Museveni era nange ntandise ngamba president waffe ekyo no confirmation y'amaanyi kubanga abantu bangi abatakyogera naye nze I respect him. Laba bagenze n'owagondi nga bali kusoma gondi budget abaposition bonna batudde wansi tibasituse bagambye mu president ali mu kujja agambye kumaaniina genda anyway babu akasente baba banning mu parliament bo bali bayisamu omukulembeze ekitiibwa omukulembeze waabwe yoli bo lwaki balayira baba siriwaza balabe abaana Uganda abatalaba singa baali bawakanya lwaki bagenda ne balayira tubaveeko abo dda ku gundi ku program sesagala bintu bya bali tubaleke bamenyeka muko omutima bematusuubiza kabanja tulaba babanja naffe twali tuyina essuubiri mu kyemanyi nti omuwanguzi talekula tawanika balina kyebabala ekipya tudde ku gundi yawanika kakati
mbadde ndi mu anti nawe gwanda ivatinga nodda sikukwadi nibamuwa sente ne bamuwa sente n'asitula amagye ga UPDF agakulemberwa jeno waffe yali biseera ebyo yali si agakulembera okuva we batandikira olutalo olwo si abadde nga agakulembera naye kati essaawa zino yagakulemberwa amagye gaffe agakulemberwa CDF jeno ani Kaine Rugaba Muhoozi n'agatwale the standby generator ekyo batekya nalyo linnya lye omanyi oli muzeeyi we ikasaye watibwa bulwa n'entandika obbatya the standby generator kati the president of PLU ekibwanga bingi kati njagala beni osirikemu nsobola okusomesa ne batwala amagye n'emmundu ez'emidumu ddala ne bakuba ensi y'abandi eya buno obucu bano babayita batya bano benjogeddeko Somalia ne bagyonoona ne babba golodi waabwe ne babba sente zaabwe ne babba bakazi baabwe ne batta abaana baabwe ne baleepinga abaana baabwe ne baleeta ennaku ennene mu nsi eyo. Abakazi be babba babateekako kubanga sibalaba mu Uganda. Ate abazungu bano babba baleekayo basuuleyo. Era waneno Uganda sinsi kyesingamu abantu abangi. Aba Abasomali bangi balina n'ebyalo ebimanyiddwa nga byalo byabwe by'Abasomali. Kabalagala ni nankulabye zonnaawo mu Kiyindi. Wa bangi babaleetera ennaku ku mutima. Neba kati essaawa zino eno baba baninze Amerika baba baninze nega nti tebaddamu kulinnya muki mu Amerika naye nga yasooka okubakosa batya bulabe bwagenda batuusaako. Waliwo omuzannyi w'omupiira omu mu World Cup Leaf ow'amaanyi baamuganya ogenda mu World Cup yabadde mu Somalia olw'okubeera nti babaninga Abasomalia naye kati Canada nevaayo negamba nti ye muwadde visa kugamba bagenda mu era ddala butuuze then abeere mu Canada ave mu Canada agenda asala omupiira. Kati kiriwo ekiti kano tukayigamu kyakuyiga ki nti bano abazungu gye bakoma okujja gye tuli bakoma tudisorganizinga kutukyankalanya kutubba kutufiiriza. Waliwo perfume gye bakuŋŋanya amaziga g'abantu ezo simanyi bagiyita bulaka biki eyo byembisa yasiganya golden black oba black golden black perfume sinabafuna sente bale manyi ogenda kwegumya nti no toina nti to mbyagala olyoke mbyagala naye bazina kisaba yugi na TV awo no bangigiranga nakwokya yetano ejja etano ejja dola ejja giba nyingi ebitano oba ataano kati abo baba baninze muki mweje mpira baba baninga mu Amerika. Kati ono Trump abatyamu babatya bamuganyo bayingiza lwansonga babakosa babatta babatira abantu baabwe. Kati Uganda bwe tubaze twesibye bbiri mukana akaseera ketugendamu ne tugoba obulyake naye mu nsi y'emyoyo nga si mu buliwo mbu kugenda kulwana n'abalyake. Amazima gali tugenda kumaliriza nga tufiiriddwa kingi. Bwe tuba tuvuddemu ebyo bya mortgage ne tandika okuzimba amayumba agaffe. Oba okola otyo omuzungu alina olugero lwe yagera lugamba east or west. Home is the best. Omuzungu olugero yalugera ewammwe tewabangako buzungu. Waliwo abagamba nti omuggo niwo olimu wemba oli tiyerabira waabwe omaite olugwere tamaite lugwere
Kakati kituyamba ki bino ebigambo lwaki mbibagamba banyabo ne basebo tuli mu kweteekateekera omugole oba omukazi omutamiivu omugole nga mutamiivu ng'ate mukazi lwaki mutamiivu waliwo omugole waliwo omukazi spiritually mukama gwandaga bulijjo nga mukazi ng'ate mutamiivu era ye maama w'abenzi ye maama wa Kasegu gw'olengeraawo ku TikTok esawa zino atambula ono ayina ekyoto kye era ekyoto kye Bukatuliki kubanga asibuka Roma. Omwoyo guno guweebwayo saddaaka era gutwala abantu abali vagini. Vagini kyeki? Kadaama ali awo alitulaba tamanyi kintu kyoyogedde. Vagini kyeki? Embeerera. Era balina ekifaananyi kye bakozesa okwongera okusiriwaza abantu n'okubaddyekadyeka kyekya Yesu Kristo. Munnange oli teyawasa, teyakwana, oli bannange tukola kumufaanana, naye nga kyava mu kamwa ke n'ayogera ng'atulungamya okuwewasa, okuzaala, okwala. Banyabo ne basaba abampuliriza era bagoberera omukutu guno gwa UG Now TV. Waliwo omwoyo n'emikolo egikolebwa mu Roma munda nga naye basamirira maama w'abenzi. Kyekifaananyi ekyo ky'owulya kiyitibwa Mother Mary. Badde manyi Mother Mary yali maama wa gundi. Oli owaddala gy'ali mu ggulu era baali bakoze visit mu ggulu, baali bamulabyeyo gy'ali naye takkirizibwa kusinzibwa yadde okwogerwako. Ekitiibwa kyonna naye yennyini ky'alina akikwata n'akiwa kitaffe, n'akiwa Kristo Yesu, n'akiwa Katonda. Ekitiibwa takikwatangako n'akyewa. Era zino statues zezo Bayibuli zeeyogerako mu kitabo ky'Okubikulwa 15. Bayibuli egamba nti ebweru w'ekibuga yeewali embwa abassi, yeewali embwa abenzi, n'abalogo, n'abenzi, n'abassi, n'abasinza ebifaananyi, na buli ayagala n'akola obulimba. Biri ebintu 5. Biri very dangerous. Abassi, abenzi, abassi, no, abalogo, abenzi, n'abassi, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba. Bano abantu bawulira etteeka Katonda lye yagaana ne bakola ennongoosereza mu tteeka lyennyini Katonda lye yagaana ne bakulaga nti kyekintu ekituufu, ne bakuleetera obulimba bwennyini n'otandika okusinza obwo ng'obuyita Katonda. Era balina ebifaananyi bingi nnyo bwe simanya Medewo, Sister Medewo, simanya Fazangobya, simanya omutuukirivu ani. Ebyo byonna bifu bibatwala mu kuzikirira. Kambabuulire Katonda gwe tuweereza, Katonda gwe tutambula naye ayagala ekintu kimu, ayagala ekintu kimu gy'oli, kwe kuwaayo omutima gwo nga guli pure. Ayagala kumusinza mwoyo ne mazima, ayagala musinza omu. Bano abasajja kye bakola baleeta ennaku, bakuliyetinga ennaku, bakuliyetinze divorce, ogwo mwoyo gwe gusibukako divorce. Era abantu abali mu ggwanga America mwayonooneka. Divorce tekimakinga sense mu bulamu bwe. Divorce okubeera nti okwawukana ne mukyala wange
tekimekinga njawulo yonna naye lwakuba ate era Mukama yantuma okugamba abasumba nti abasumba bonna bateekateekebwa abakazi divorce. Sitaani yabateekera ono mwama w'obwenzi ng'ate mutamiivu. Jjukira bo babeera basembera bakwata wayini tebasiiga kagaati ng'olinywedde Yesu. Yesu ni Yesu yawa banne endowooza bwe batyo. Ekyo kyawandiikibwa era Yesu n'atugamba mukikolanga okunzijjukira. Naye omugaati teyabeerangako Yesu era wayini tabeerangako musaayi gwa Yesu. Naye yagamba it represents. Naye ate ono ye agamba bano bo bagamba era nze nabeera nnyo nga bansiriwaza nga otunula mu kasalaba wooti mu kagaati Yesu huyo era nze natunulanga sometimes nga ninamu ekintu endaba ekitali kya bulijjo. Otunulamu otya? Nga bona atunula mu screen muno. Ng'oli bweti bakugamba totemya Yesu huyo eno bote bamwita Yesu bamwita Yesu. Mutunuulire Yesu. Mirembe Maali yajjudde nneema. Mirembe Maali yajjudde nneema ali eri waggulu. Ono ali wano eno kyekifaananyi kiri kyekivula bamukola mu kkala ya bbulu. Wali baddeka onolowooza lwaki bamukola mu kkala ya bbulu. Kyekifaananyi kiri kyenakusomedde kyenakugambyeko ekya Avatar. Eky'omwoyo guno ogufugira mu nnyanja ababadde balaba pulomu y'abaana beegwa bemakindye. Mwalabyemu omukazi yabadde gwe badde bambaza nga wa lubuto ayambadde pulomu. Jjukira olubuto lukiikirira hope. Era olubuto kasita olabanga omuntu nga alina olubuto oba n'oloota ekirooto ng'olaba oli lubuto manya there is a hope, waliwo essuubi naye eri obulungi. Kati baali presentinze bakoze bino ebintu nga baggulawo amagombe nga baggulawo zipoti ne bateekamu omukazi ono yabadde ayambadde bbulu. Jjukira Mother Mary abeera mu white bbulu ne face eno eya kkala ey'abazungu. Automatically oli mukusinza mwoyo gwa mu nnyanja. Bayina amapeesa gaabwe aga 52 gye bagenda basoma. Mirembe Maali yojjudde nneema Mukama alina weewebe omukisa bakazi bonna kakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. N'ebirala n'ebikolwa sebo mulimu n'ekikolwa ekigamba nti ekikulu ekisooka malayika Gabulyeri agamba Maaliya nti olizaala omwana wa Katonda. Musabe enneema. Kati musumba nyina mama wange kati alino video agenda gira bayongera okunkyawa atanjagale kuba talina kyakukola nti nze ayinamu. Ye abadde emyaka n'emyaka mu Bukatuliki yatusuulawo nga yatulekawo nga tulina emyaka 3 ku 2 n'agenda ne batandika Bukalanga eyo. Bukalanga gy'olaba yatandika 2000. Nakati asumbye abafaaza bagaggawadde bazimbye agayumba biki baguza amataka bazimbye ewaabwe. Mama wange talinayo wadde akataka edda akapoloti abeera mu ngaki naye akomba omusalaba musomesa omukuba amaanyi awo. Kituyigiriza ki ekintu kino eno? Bano abasajja boolaba bo bayina ebyama baabwe. For them they have their secrets. Kibafunyisa ssente. Bayina ebyama basinza omukazi ono mu mazima nga bamanyi. Naye kati ono mukazi watu ali muli asinza Katonda w'amazima takyuka tafuna talina kyalaba. Njagala kusaba gwampuliriza era agoberera omukutu guno ogwa Ugina TV nti va mu kusinza ebifaananyi, va mu kusinza ebitali Katonda. Wogenda ng'okkira wansi yagamba nti buli muntu alikyusa mu bigambo by'obunnabbi. Era that's why America eri attacked erina obuzibu nti Katonda yatugamba nti buli muntu alikyusaamu just bukyusa mu kigambo ekyobunnabbi alibeera alivunaanibwa alifuna ebibonyo ebiringanga okufa n'ebirala. Kikyengezaako kugirayo gwe alaba omukutu guno eno. Njagala kugamba mukwano gwange nti weetereeze kubanga akaseera ke tulimu kaseera ka luvannyuma. Sitaani yeetegese okukola ki okuyuzaayuzaamu ensi.
era ekibuga ekyo kibuga ekyo nga nkugambye kigenda kukka kibulire mazzi esite yonna egenda kukebulire mazzi ate wansi wegenda okukka it will remain the city kijasigala nga kibuga ngera kina bakikozesa anti bo bayaniriza zali yeni batambula nazo babeera nazo bagenda sigala nga bakozesa ekibuga ekyo wansi mazzi ensi zaabwe zigenda kutandika okubotokamu okweyabuluzaamu bino bigambo bya bunnabbi nga zeyawulamu naye bigenda kubeerawo olabe nga enjatika zino ezibeera mu mataka zino nga gwatikidde ddala bwe guti ne gwegaziya nga tewakyali distance okujjako nga bataddewo entindo ennene oli ku UG naawo ni mwana mulenzi amanyi kutako nga BNK256 gwe wenna nga tonaba kusubscribinga ku guno omukutu nkusaba busabi tuwerabira wonaamalirayo video eno oyinza okwerabira n'ogenda n'ogamba nti nja kukoma ngawo nkole ki nyiga akagondi ka subscribe akagondi ako kali awo wansi waawo ku kamyufu nyigawo bwoti onyige n'akadde waggulu awo obere nga osobola okufuna zino videos ezenjawulo kwegamba omugaso gw'okunyiga akade in case like ojja kubeera nga ofuna in case UG Now TV eteseyo video ojja kubeera nga ogifunira mu budde so tikiba kirungi kubeera nga osubwa program zomanyi sometimes oyinza okulemererwa okubeera nga ebyuma bikusindikidde video naye nga onyize gundi subscribe n'onyiga akade bili automatically oba ojja funa notification nti munange UG Now TV eteseyo mu gundi video obeere nga ofuna first hand information omusumba sebo tulinawo tutandikidde ogwo omwoyo ogwo gwakyo kati baliwe babeera nga kwegamba bakoze bamaze okukola gundi sadaka zaabwe kyova bano batuteera obutambi kati mbadde nkulaga ekindeteseza example eyo nga njagala kujjirayo oba nakuzza wano ewaffe Uganda nti abantu abakola obuseegu obw'ekikanga ekyo Katonda atandise obapanishinga oba ogezaako okulaba kyengezaako kugamba nti nkwada examples ez'Amerika zonna ez'omugole ono omwenzi omutamiivu nga njagala kutegeeza ekintu kimu gwandaba nawe yeeyimulidde ku basani liipu simanya baani bakisuti kirabo mwana alina waka nawe nno beeyinudde ku baba empana gy'obawaanamu yokayokayoka nabalabye nabirabye sema tonababirabako nze mpulya buli avaayo agamba musumba ensi eweddewo waliwo saniriipu waliwo badigalo naye ate oyo waliwo baleeta ogufaananyi gwano kuno nagamba kuno kuliko simu zino eza Android zino simanyi oba gundi kweziri iPhone fotokozesa iPhone tibibeera waliko ekyo Kinfinix simanya ku iPhone 4 tubyenoeza kati kuliko ekyo kyano bakyanya simanya Phoenix newe kijjako kunene ku simu tekivaako obeera oliawo nga kikuteereddeko ogufaananyi noga Katonda wange nonyigayo genda olabe ate munayese ogukona kasookoonako bwoti oba ogujjako bokola ki network egumala kuloadinga tegumala gavaawo nolaba bachani lipusi kati ebintu bineno byemukola biina engeri gye bigenze binafuyamu ensi yaffe Uganda twayambalanga gomesi ne twambala amakanzu ne tutasanga buzibu bonna naye okuvayo mwatandika okwesulya gwa naggamba ne mutandika okwambala okutwambaza okola ki okweyambula ensi yaffe egenze gwawo ensi yaffe necha obutonde tebukyaliwo tetukyalina batukwatiridde banyabo ne basebo ngekivula ebibonyobonyo bya Katonda bigenda tandika okujja ku ggwanga lyaffe entalo zigenda tandika okujja ezitabaddeewo omusana gutandise okwaka season zikyuse temumanyi lwaki America zikubwa omuzira nekubwa omuzira okumala emyezi 4-5 eri muzira nemala ebbanga omusana gujoocha eri mu ddungu lwansonga batandika okukola ebintu bya Kaisari Katonda byatayagala ebyobuseegu batandise okuyita ku masomero nga bambadde obupale bukoma muneno bambadde obugoye namwe wanene Uganda muba kopye ate mwe muba koppa temuyina nsonyi olw'obwavu olina okweyambula bakulabire ddala basobola okugula betunda
bakola na cement atunda yolesa mbu ya mazamangu era kye kikola kye baliko kati ebintu bineno banyabo ne basebo bwe mutabitunulire ebintu ebyo mugaso tugenda maliza ng'ensi yaffe tuginyise mu ggobe. Naam. Era kambabulye bine ebintu binene ebikola binene ebyo butambi bunene obusegu njagala mbabulye tebibahinulanga inze nalabanga bulu muvunze walabanga pono awo buli wukiro n'emisana nga buli wenteko omutwe kutaka bwe nti ndota negatta era ebbanga lyonna ng'okyalota nga wegattagatta webaka kuona webaka kwoli toliraba mukisa ate kati tuve kupono va kupono mbabulira amazima ga Katonda muggulu kino kintu beni okisekeramu naye obuseegu byebimu ku bintu Katonda byatayagala. Waliwo omukazi omulala era gwe nalabako naye yeekutte na mukazi munne era Shani Lips yoyo yenyini yali Shani Lips ni fine gala nga ina mulaba ine mimwa jinganga nti yoyo we mimwa ejingo rubatu mimwa mirungi mimwa jimanyi gwe naye sani aine ettima okimanyi gwe olaba mulungi naye omanyi nti nowoba otegereza omwago obulungi wali oliddako ku kigodo kyenyama gyonna minene giti yina alabikanga omuntu atalina mu nsonyi. Omanyi if you look at her olabira ddala living scene. I'm telling you nze we mulabako scrollingirawo faster tontoina kukampayo kubulireko ekirala muganda wange tewemanyiza kulaba pono tewemanyiza kulaba sexy movies ezo kubanga lwaki yes tokimanyi lwaki buli woziraba automatically zikusindika omubiri gwo okubugumirira okwagala okwegatta bwe zikusindikiza okwagala okwegatta ogenda maliza okwanya obanga oguze malayo obanga okutta akaana k'abandi akatanneetuuka ate nze wembanga nina omuntu wange wali lwaki esizira mwerabe gwe tobikola eyo batuterawo nga ekintu kyonna ekyekuusa n'obwenzi omuzimu gw'obwenzi bw'ogulabanga dduka emizimu gy'obwenzi tugidduka tutya ekisookera ddala mu basajja bonna bali mu nsi funayo omusajja omu akuwase. Ekyokubiri mu basajja mukazi bonna bali mu nsi gwe nnyabo gwe ssebo funayo omukazi omu gw'oba owasa. Bw'omala okubeera n'omukazi gw'owasa ng'otuusa emyaka egiraba pono egyegomba egyo adolescent stage wasa. Bw'omala okuwasa focusingira ku mukazi wo va mu kutunulira obuseegu va mu kutunulira obutambi bw'obuseegu bulina emizimu egitambuliramu gw'olaba muntu sandiipu naye ng'alina omuzimu beni osobola okweyambula n'otambula nkwemitwalo 10 weyambule wanene mu social media wano singa bubadde bukadde 5 weyambula nedda si bwentu wengambye waliwo omuzimu ogutanaba kwambala naye nga singa otandika ogusembeza muzimu gwe gumwambala gwe just imagine oyo omwana oba ye Shani Lips ayina taata we ne maama we they are using social media naye agenda mulabanga abaana be balizaala akatambi tekagenda kuvaayo banyabo ne basema akatambi tekagenda kuvaayo kagenda sigayo ku social media omwana waali kalaba naye oteekateekedde omwana waaliwulira atya lwaki okkiriza omwoyo guno okukozesa kati musumba ogw'omwoyo kwegamba guba nakigendererwa lwaki gwagala gubeere kupromotinga buseegu abantu bajeemere Katonda abasaanyeewo kubanga gwo gwagala kufa era gusaanyaawo balinde tewalaba kanakawala kana akaafa juzi akali ku social media akakwata enyenyenye akakaafa tebatira mu apartment nti empeera y'ekibi kufa wanene wabatafunyewo siriimu bali mutuga munju bali bate bamutuze alifa ebirwadde bisifirizi ekitegeeza bikwata kwabo ababikoze nze alaba obulabi siinako buzibu anti gwalaba omwoyo we gute ugenda gukulya kigenda kikuyingira mpola mpola gwe waliwo ebintu byolaba nga tobirabangako n'ogamba naye mu butuufu neetaaga nkwaneyo omukazi omugevu bw'atyo oba okitegeera ekintu ekyo n'okwana omukazi nga mugevu olw'okuba walabye ayina akabiina kanene nnyo olw'okuba walabye ayina ebitone
ogamba nange njagala size eyo nange njagala size eyo ogenda okumaliriza nga okoze eki ngokoze ekya nga nawe onoonyeza ali size eyo olwo automatically otandise ekibi kitandise okuvuga nga kikutwale gye kyagala. Don't watch porn. Ogenda kulota ate nekino ekintu tekikoma ku gundi yoka ekintu kyolaba ekigambo kirimu ogusiraani ogukwambala ogw'abasajja bonna automatically kasi oyambako obadde okimanyi nti mukama lumu yannenya omusango nagambako nga ngenda mu ggulu yaŋŋaana baŋŋaana ngendo olaba ebyana binkutte bingi munkwatira ki ngendo olabako omwana gwe mmanyi nga ki najjamuko embuto wajjamuko gwe olubuto nakolako abortion yeza ez'abawala naye nogamba zaali zitya sinze yazikola nze sinze yazikola naye abantu baneero bazaalanga bafumisanga embuto like bambuuzanga amagezi bajjamu batya olubuto jukira erimu abo mu bulogo gye twabeeranga gye twatambuliranga mu bulogo wabeerangayo magiki ow'ekiganda ajjamu embuto era mumanyi kati nayambangako bano abantu balagirirako abafumisiza embuto ne bajjamu embuto omanyi eddagala nga lijjamu olubuto omanyi lijjamu olubuto manyi likola family planning manyi tuweeko kulya family planning tuweeko family planning balinza okuba yagamba gendo zale yale wanene olabawo abantu bameka look at this place waliwo abantu bameka wano yagamba mugende mujjuze ensi omwana atasoma waliwo nga tugeze nkyali ku university naye nga njagala nti nze nkimanyi nti teri muteebi mulungi nga takola practice lwaki owagira nnyo obuseegu Beni lwaki owagira nnyo obuseegu kati omanyi mukama akusaasire Beni si kuwagira buseegu owagira ki kyobala saagalirako ddala buseegu saagalirako ddala buseegu nze naye mbabuulire ebyaddala mukama atusaasire naye Beni olabira ddala olusabye ng'olikakasa olyagalira ddala naye ate waliwo papasi lwaki lyatondebwa nakyo kyogereko nkwata bulungi kati tuweeko waliwo ensonga lwaki Katonda yaluteekako kati wulira ngenda okubeera awo mba ndi awo ngenda olaba ebyana binkutte ekirala kinkutte empala ekirala saati ekirala ebigere kinsika ngenda situuka nekiŋŋaana okuyingira kati nenva mu vision eyo mba ndi waneno nensaba nensiiba ennaku 7 dry yennaku 7 n'okunzita ali enzise kuba nagigenda mu plane bwe nagigendamu dry yankutula Beni dry yankutula nga nsaba mukama nga mubuuza ne mukama lwaki nze obulamu bwange lwaki nze sibotola lwaki nze bwenfuna wempulaninga okukola okufuyoka ddiiru lwaki kaddiiru tekakutuka mukama lwaki tonfunirayo ddiiru kubanga twalina mukwano gwaffe bamwita Richi Tawawe abamenye nansana Richi yali nga broka nga bafuna buyumba afuna mayumba gana ayingiza abantu mayumba g'abantu nenga tambula naye awo tubeera naye awo naffe nga tunoonya nga tuyigiza bizinensi naye olunaku lumu yatunda ettaka limu omuntu yamuwa ettaka lyalitunde n'amugamba litunde miliyoni 2 n'afuna omuntu n'aligula miliyoni 12 n'afisa amagoba ga miliyoni 10 nga ettaka liri mu yiika 3.5 awo yajja obugagga we yagula awo n'azimba waga amaka eyo kalina gye mulaba ku Kyennabweru yakuba loto just omulundi ogu gumu niyo ne mukama naye nze nakola ki nonyigira nakola obutali butuukirivu maaso go niyo erunzi ze najja nenzija mu maaso go ne gamba mukama ansaasira naye lwaki ebyange biganye okukyuka Beni kene nyingira mu kusaba n'okusiiba kino kye kyama mwenna kimwetaaga ekisobola okuyambako okulaakulana nesobola okuyambako okuva mu mbeera eyo gy'olimu nnyabo oba ssebo n'osobola okubeera nga weekulaakulanya nga munnange nga nkwata ki nga ntandika okusiiba olunaku olw'omukaaga enjala yannuma kati we yannuma nendaba omukazi ow'ekisa nandeetera emmere naye nga emmere byawandiikibwa
scriptures in Bible. Baba sene yokulya wakukuta mche. Nge kyawandikwa kingamba nti zimusanze oyo atuula mu kuteesa kwa babi. Oh my God. Nawulira nga omutima gwange gweraliikiridde. Ne mpulira nga mmenyesa omutima nange azimusanze oyo atuula mu kuteesa kwa mubi naye nga kyekyokulya kyenyina okulya. At that moment when namala okulya nti nga Mukama nkusaba onsaasire olw'okutuula mu kuteesa kwa babi. Immediately I imagine natandika okulowooza ku bintu byentudde nga mu kuteesa kwa bibi kwentuddemu nendowooza amasabo. Immediately Mukama nandaga nangamba this is what has been disturbing you. Bwe yamala okuŋŋamba nti no byeno byabadde bikutawanyanga ebbanga lyonna nga Mukama bino ebintawanyanga ebbanga lyonna kakati nze mu maaso go nkusaba onsaasire. Kati Mukama nandaga ng'ekintu eky'enkizo abawala bano be twayambangako okugyamu embuto nga be bantu ab'enkizo mu bulamu bwange mu kubonaabona kwange nga be beetisse buli kubonaabona kwange nga be bakwetisse kyekyabaawo. Nagenda okumaliriza nga ndaba ngenda okufuna omukisa ndaba ngenda okuwaguza buli we nalaba nga ngenda kufuna omukisa ngenda kuwaguza ngenda okulaba nga ebyana by'omubiri binkwata ngenda okugira nti munte nammwe nga ndaba mbamanyi twajjamu lubuto era twali tusayisayi tutonotono twayiika tutwalanga ekiri ize kubanga embuto twazijjamu ku myezi ng'ebiri esatu twalaba nga kiri ize naye ali very serious. Olubuto lwali lulamu olubuto lwali lwa ddala nga weeruli era abaana banene bali baweebwa dda n'amannya mu ggulu. Bali baweebwa dda n'amannya munnange ne tujjamu embuto zineeno kati nga buli wembeera ngenda otuuka ku mulimu nga zinkwata nga zinziza emabega buli we nabeeranga nga ngenza okubaako ne wentuuka walungi ntandise ngenda otuuka kulya ku mmere ennungi nga lunziza emabega era mu buliwo buli we nafunanga omulimu ne bampita naye bampitanga nga kale tugenda kukubira nga fyo ogwo sigufuna nga wemba ngenzo okufuna yo akalungi natero okutuuka tulidde nnyo mukene tunatero nyina yakalimu kenfunyeyo ketusobola okufisaako ennyama kolo nga banyaga bwenti we nawangaliranga mu bulamu bwange ebiseera ebisinga obungi banyabo ne basebo tulina embeera tuyingiddemu nga teri nti no olw'okubeera nti no twayetaba direct mivuyo naye olw'okubeera nti no twayingira mivuyo mu butamanya naye ne tukolera mivuyo egyo kati ng'emivuyo egyo gitukosa. Njagala kusaba abatulaba abagoberera omukutu guno gwa UG Now TV nti funa okusiiba kubeere mukwano gwo era gwe andaba funa okusaba kubeere mukwano gwo era abanyabo ne basebo kubanga tetukyasobola yimiriza mabanja ganeeno kubanga ne Uganda yennyini egenda kwewola sente endala mu budget nalabye nti egenda kwewola buli muntu syasobola okusasula singa bakeera ku makya ne batugamba abazungu abatuwola amabanja mu World Bank ne bagamba nti kati amabanja gaffe tugaagala lwaleero buli muntu omutwe gw'omuna Uganda gwina okusasula ngomanyi wabeerako olina ID wafunako ku ID wabalibwako mu bantu olina okubeera ng'osasula obukadde bubiri cash okumalawo ebbanja erya looni kati nga tobusasula tutya bwe tutalina anti wulira bwe tutaliddeko ebyo saagala ogende otombuzaabuza tonzija ku mulamu manyi gwe wootyo naye nga etteeka ligamba ng'ate baga nti bakoye budget ng'ate balina okuddamu okwewola ssente ez'enkanankana n'ezo jjukira ebitundu 5 ku 10 tubibanja baagalayo ebirala 5 ku 10 kitegeeza 100% tugenda bya tugitunze. Kakati kyengezaako kugamba ki tokyasobola kwewala mabanja tokyasobola kwewala looni kubanga olwata kubanja physically bagenda kubanja spiritually olwata kubanja bubuliwo nga gugenze ne weewola at least omusolo gwo gugenda kulinnya obeere nga tokyasobola kulyadde okwebaka olina okusasula looni. Kakati make yourself weefuule gwe kennyini as a prayer. How can you make yourself to be a prayer? Okubeera nga owulira waliwo akayimba kagundi kikuomanya kali yeni skin oyo kimenke akali skin local down kagamba kati yimba mu yimbira mu kabantu kagamba bwe kati tonzijukiza local down byonna bye mwagala okola bikole tonzijukiza local down otegera byonna byeyagala okola tubikole naye tonzijukiza local down kati njagala kola bwoti wotadde oluyimba olwo mu bulamu bw'okubeera nga luyimba lukumalako stress njagala oteekewo essaala you can also put a prayer. Mukama
nawe nobeerawo akawunoga mukama nina ekintu kyempitako mu bulamu bwange mukama obulavu bwesibye mu bulamu bwange mukama buli wenjagala okukola obulungi mukama pulani gyendaba ya ddogo naye mukama yegwe pulani yange nkusaba activating this plan musumba activate this plan fuula obulamu bwo essaala ekitundutundu ky'essaala kwegamba essaala gifuula oluyimba lw'obulamu bwo kati musumba yes sir ogezaako otugamba nti otulaba buno buvidiyo bwa gundi tumaliriza nga tuli mu kubonaabona bye tutategedde nti akantu kanene okalabye nomaliriza nga obonaabona bye tutategedde wayambako obuseegu okupromotinga obuseegu buli muntu alaba video zino ez'obuseegu oba oyambyeko okupromotinga obuseegu gwe nawe nanga wabulaba dda genda wenenye oba tonaba kwenenya banyabo ne basebo nga tonaba kwenenya kikole kati bw'obanga okikoza kyesonyiwe nze kankubulire nze TikTok yange wenjibikula bwentwe pa abo bandeeterawo obujingo ng'agamba pentagoni tebaleesaako nga baleetawo olunaku lwaleero leka lubeere olunaku lwo olw'okuwona lubeere olunaku lwo olw'okusumululwa lubeere olunaku lwo olw'omukisa oba si kyekyo baleeta akayimba gamba awoli byonna byotambuliramu kubanga ebyo byendaba nawe osobola okupromotinga enjiri ng'ogiraba okulaba obulabi vidiyo eno nyabo obasebo you are promoting God's work obuulira enjiri you don't know tomanyi bameka boolaba okuteekako view eya 1 hour kuno okimanyi nti nolaikinga nokomentinga obadde okimanyi nti obeera osheyaringiddeyo abantu abalala 10 niwobanga tonyize share njagala kusaba you can make yourself to be a prayer gwe kenyini nyo okubeera okusaba ne time yetusigaza ya biro ya luvanyuma amasomero sitani atagetinza amasomero atagetinza emiti emito atagetinza abasumba bapya abato naye tuyina okwekunganya ne tuyimirira Daudi yayogera olunaku lumu I can't forget that moment nga Daudi ayogera mu kigambo kye n'agamba nti laba Goliath gyendi n'effumu n'ekitala n'olunyago naye nze nzija gy'oli n'ekigambo kya Katonda I overcome you by the word of God alemokosheketerema ya kataraba osobola okuyingira ebuziba nga I don't know mukama nsasire siri mu kanisa nti mbuulira njiri naye njagala nkutegeeze gwa mpulirize era alaba ebigambo bineeno nti Katonda asobola okubaako n'ekintu kyakukolera singo bero omufudde mukwano gwe Katonda asobola okujja mu bupale buli obwo bupati I can't forget sobola kwerabira kapale ke nayambalanga benikenga kalikamu nga wemba nkambala wemba ngenda mu nimiro kumacha nkasibako akaveera waneno wansi wako nenkasibako akaveera kaleke kuddugala eno wansi kubanga kinyina okumala nengenda nakalungeze nenchakalira munga ke kapale kenyina kokka naye mukama yatuka najja naleta lipeya mu bulamu bwange look at the shoot mama. This is mine, and I have another one. Yeah, that means I have many. By God's work, by God's grace. Okutambulira, if you walk by the grace of God, nga otambulira mu kisa kya Katonda, nga otambulira mu love of God. O making ebintu byokubeera easy banyabo ne basebo tusigaza time ntono nnyo tusigaza akaseera katono nnyo amagombe gasamye okubeera ngamira omwoyo go osobola okuteekawo protection ku mwoyo gwo ng'oyamba abo abatayina osobola okuteekawo protection ku mwoyo gwo ng'otambulira mu kigambo kya Katonda tweyigiriza okuyamba abatayina banyabo ne basebo tuleke kutunuulira bazungu abasumba ekitusudde ne tuva ku mulamwa ne tutandika okubuulira prosperity gospel kubanga abantu mwe temukyagala kuwa kimu kya 10 bababuulira enjiri enfu ne bajjako ne muvaako ekimu ekya 10 temukyagala kiwaayo tutandise okugwa tukudde ku makyala ne tukubye omulanga milioni 7 tulabibwa abantu 12,000 13,000 5 naye tusonze milioni 7 ez'abaana okudda ku masomero nga mulekwa abaana bakateyamba tusonze sente ziganye okulabika naye ng'okola olina omulimu nyabo basebo kana akaseera ke tulimu kabiro bya luvanyuma yambako kwatayina woba oyagala okutapinga mu kisa guno Yesu yayogera n'abagamba nti mulimbuuza mwandabira wa nabasanga wa nembaddamu nebagamba nti we nali omuyala mwampe emmere
gwe nali mu ddwaliro mwannambula gw'olambula omulwadde gw'oyamba ono katayamba automatically obeera bino ebintu obikolera Katonda tobikolera nze tobikolera ggwe tofaayo bapasitawo sente ezo azikozesa mu birala azirya fa ku kintu kimu era siri mu kugamba barooko bwekka wabula nawe kanisa gy'osabira ekwetaaga ensonga sigigamba rooko yekka wabula bino ebigambo bya bunabbi bye bigenda okusitula ekkanisa oba okugisuula singa temubikoleddeeko. Mbasaba Mukama bawo omukisa, bino bye bigambo byange for today. Sigala ng'ogoberera kyatambula naffe tukyaleeta ebipya bingi ku UG Now TV era ne ku channel zaffe ya Rock International Ministries Matugga. You can go visit us there. No subscribing no nyiga akade no berango tutuukako esawa yonna. Tuba live ku lunaku lwe Sunday nga activities ezenjawulo eziglorifying Katonda nga ziyita kubaka essala ez'amaanyi tubakubiriza okujoininga okusaba kwaffe. Mukama bawo omukisa. Tuyinayo program endala program mbadde njibagambyeko ey'abaana program eyo beetaaga tetuyina bazungu yemmwe bazungu baffe era yeffe bazungu inze muzungu asooka naye bambi obuzungu bwange bukoma ku Vision Beyala kutandika okuyambako bakateyamba kati gwe muzungu asemba yakimaliriza asobola osasula school fees n'otuwa emmere n'okulya n'okunywa. Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku nsonga ezo mu bulungi bwazo nga kadata ke wali badde omanyi nti bulungi nnyo nti tupostingisa data era kano kadata koolaba mu pono osobola okukalabisaamu ebigambo bya Katonda nobeera nga tolabye pono. Mukama akuwa omukisa, beera bulungi, weelaba. Share the video. May God bless you. Amina. Ndowooza owulidde bulungi kadata kokulaba channel lips obadde oluva wano nkimanyi obadde oligenda va wano ogenda onoonye ku channel lips. Osaakinge olabe ba kisuuti kirabo. Munange topromotinga bintu bya sitaani kiba kirungi obeere ng'osigalira kuki ku video ezikutwala mu ggulu. Obadde otambula ni mwana mulenzi amanyikidwako nga BNK256 wano ku UG Now TV. Gwe otamanyi BNK256 osobola okugenda mu ssimu yo n'ogenda ku TikTok n'onyigamu BNK256 ojja kumutegeera ani oyo ono ali okugera naawe yenze mwennyini. Mbaagaliza kye munjagaliza. Bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.